tugamba ekyo kizibu kyajja ekyaba terrorist kyo kizibu kyajja tukikkirize era buli omu abeere ku bunkenke mu ngeri si ku bunkenke butakusobozesa kukola naye obeere ng'oli ku bwerinde obeere nga olaba kugamba totwala bintu kisaazisaazi kubanga mulaba embeera nga bweri kiri e Kenya bannaffe tubasaasira kubanga okufiirwa abantu kumpi 7 mu nnaku 2. Enjogera egamba nti okwerinda si buti etuukidde bulungi ku bigambo by'omuduumizi w'eggye ly'eggwanga Gen. Katumba Wamala bw'akuutidde bannayuganda okubeera obulindaala ate batunule enkaliriza ng'alagirira omusota okulaba ng'abatujju abeefunyiridde okka bya Kenya agajjulujjulu tebatuuka wano. Bino Katumba abyogedde ku mukolo gw'okukuza n'okusiima bannamagye abagenze mu by'obufuzi n'agamba nti mu kiseera kino abantu bagenda mu ggandaalo lya nnaku nkulu ekiyinza okuwa abakambe ba Shabaab omwagaanya okwesogga Uganda okwesasuza olw'okubatigomeza Somalia. Ddala engeri kati Shabaab gye bagenda bafunzibwa eri Somalia engeri gye twongera nga tugenda tubafunza ebifo byebabaddemu badde bamaamidde tugenze tubikwata bayinza okusalawo okutukuba awabi eno ate mumanyi nti tulina nnyo community y'abannaffe abava eyo bangi n'olwekyo abasobola okubeekwekamu ababi kisoboka. Ebyo ngo bitadde ku bbali eggye ly'eggwanga likkiriza bannamagye 16 okuwummula ne baweebwa olukusa okukola emirimu emirala muno nga mwe mulina okwenyigira mu by'obufuzi. Kyokka Gen. Katumba Wamala abakuutidde obutakozesa bintu by'amagye okubeerako ebyabwe bye byenoonyeza. Ate tebakozesa uniform okukanga bannaabwe okutiisa ba opponent kuba kati balina okujja mu uniform bubeefuke n'abali abali ku ground nga tewali gamba nti bw'okozesa magye oba gw'oli magye olage nti oli w'amagye banno oba nga temukompitinga ku same level. Kale oluvannyuma bannamagye bano basiibuddwa ne bbandi eya Serumbeete okwolekera omulyango ogufuluma ekitebe ekikulu eky'ebyokwerinda ng'akabonero akalaga nti tebakyabalinako buyinza. Abakali Serunyigo, WBS TV, Mbuya.